Weewaawo okuloota omusajja ng'atamidde okufa obufi, yabaga nti musajja wuuli atamidde okufa obufi naye ng'ali mu ngoye enjeru naye nga n'okwefukira yeefukidde, otegeera ki? Akati omukyalo ono yeddira ngabi. Njagala kuddamu bwe nti buli lw'olootanga omuntu ng'ali mu ngoye enjeru aba atambulidde mu kabonero ka basese. Kyokka abasese tebanywa mwenge, ekitegeeza nti lubaale wo ggwe atambulira mu basese. Kyokka abasese tebasobola kubaako na mukwano naawe nga waliwo ebituntundu ebimu ebitalongooseddwa. Okugeza, osobola okuba olwaleero ennyota y'abamweyana yakuwamba, oba ennyota ya ddungu nga yakuwamba, oba ennyota y'amayembe. Kati nga mu budde buno abakulu abo be bali ku jjute nga bonoga nti bamweyana yaliwo ebiseera bino, oba ddungu yaliwo ebiseera bino, oba amayembe ge galiwo ebiseera bino, kyokka nga banywa ku twenge era nga bakubanja obbagabula ku mwenge. Kyokka nga mu bbagabula okunywa ku twenge tebasookedde ku ggwe, baabanjabanja dda, bakoowu baabakoowa. Akati mu bukoowu obwo ne basalawo ensonga zonna bazifuula entamiivu. Bazifuula entamiivu. Mukasa bw'ajja mutamiivu, Kabaka bw'ajja mutamiivu, Ndawula bw'ajja mutamiivu. Okitegedde nga bonoga nti neenyiiddwa kati kambyonoone bwonoonyi. Kati nga tosobola kwawula, kiringa ng'oli bw'anaaloota omusajja ng'ali mu biddugavu naye ng'ate asibye amadreedi. Kitegeeza nti ne bw'ofukamirira Kabaka bulamu tosobola mmulaba. Bw'ogenda mu ofiisi ya Kabaka bulamu osangayo bbaamu. Okitegedde oba kinnyonnyola mu kitegeera? Njagala mbeere nno nga mutegeera nnyo. Kiringa bw'onooloota omusajja ng'ali mu biddugavu bulungi nnyo ng'era omulaba Kabaka bulamu ali mu biddugavu naye ng'ate waggulu asibye amadreedi. Kitegeeza nti bw'ogenda mu ofiisi ya Kabaka bulamu okumusaba oba okuba amavi osangayo bbaamu. Bw'ogenda wa bbaamu osangayo bbaamu. Bw'ogenda wa Kabaka osangayo bbaamu. Bw'ogenda wa Mukasa osangayo bbaamu. Bw'ogenda luddawo osangayo bbaamu. Kye bayita obunyiivu bw'omusambwa. Omusambwa nga gwanyize buli w'ogenda okufukamira osangayo gwo. Okitegedde? Kati naawe kiri bwe kiti. Oloose bakugambye musajja wo wuuli atamidde, nga yenna atamidde okufa obufi naye ng'ate ali mu byeru. Okitegedde? Omutamiivu yenna bw'omusanga ku kkubo nga yayambadde engoye enjeru, kyekiddirira? Oyinza omusanga nga zonna bitaba, nga zonna ziddugala, yazigwiriddemu dda ebigwo, zonna azivulunzevulunze. Kitegeeza omutamiivu tasobola kukuuma kale eyo enzirugavu, I mean kale ya white. Omutamiivu tasobola kugikuuma. Kale ya white si abanywi ba mwenge, tenywerwamu mwenge. Bw'olaba oli aginywereddemu omwenge ng'atamidde okufa obufi, manya waliwo ekitateredde. Kati kale ya white oba kale enjeru y'abasese. Abasese tebanywa mwenge okuggyako amayembe gaabwe gagunywa. Togamba nti abasese tebanywa mwenge nti era gye babeera tewaliyo bagunywa. Nedda, Mukasa alina amayembe agamukuuma, ate wa Mukasa wabeerayo ddungu. Ne bamweyana omusangayo essese, era bw'ogenda mu mbuga ya Mukasa omwenge bagutwalayo. Bw'ogenda essese omwenge bagutwalayo. Lwaki? Nti eriyo ebitundu by'emizimu. Essese nayo watuddeyo abantu. Watuddeyo abantu era watuulwangayo abantu. Si wa musambwa gukka gwa Mukasa oba wa misambwa gyokka emisese. Nedda, era abantu baabangayo, era okuva edda nedda waabangayo abantu abasobola otulaga emisambwa egyo butya bwe gyatambulanga. Kale ekitundu ky'abantu kitwale nti ekitundu ky'emizimu gye kiri, kinywa omwenge. Ekitundu ky'abasirikale abakuuma abasese ng'amayembe gye kiri. Ekitundu kya jjajjaffe Ddungu nannyini katimba abavubike bategese ebyennyanja gye kiri. Okitegedde? Kakati kyenjagala omanye, bwe bagamba nti abasese tebanywa mwenge, tekitegeeza nti omwenge tegugenda ssese.
gugenda essese era gubuuka bulungi nnyo ekizinga oba eryato ne gugenda essese. Akatimba koolaba abavubi bategese ebyennyanja lwe lutuula lw'abasese. Okitegedde, abavubi batudde mu kitundutundu kya ddungu ow'oku mazzi. Tulina ddungu ow'olukalu kyokka ng'ate era ddungu mu buliwo. Ddungu ye nannyini lukalu. Ettale, olukalu tutegeeza olw'ettale, olukalu tutegeeza olw'ebisaka, ensozi, amalungu, ye ddungu. Ddungu tabangako musese. Ddungu wa lukalu, muyizzi, ayigga ensolo ze ku lukalu n'asuula n'ebituula era abeera n'embwa ze malembo. Kati ddungu ajja atya okubeera essese? Nga bonoga tulina jjajjaffe yava eno n'asenga essese, n'asenga ku mazzi n'agenda okuvuba, n'eddungu bwe kiri. Nga bonoga nti jjajjaffe Kiwanuka Musese, naye essese yavaayo n'asenga ku lukalu nti ewe luddawa nti Buwanuka, naye nga Musese tekimuggyako kuba nti gyazaalibwa era gy'anywa otuzzi Musese, naye olwaleero obutuulo bwe oba obuwanuko bwe butudde Buwanuka, owetera kakiri, Musoka ali Busoke. Okitegedde? Kakati n'eddungu ye nannyini lukalu olw'ettale. Okitegedde? Kabaka w'ensozi, omubeera ettale, ebisolo biki, ensiko, ebikande, ye ddungu balukandudde. Kakati essese asengayo busenzi, okuyigga, okulya ku byennyanja byayo. Kati eno ku lukalu alya bisolo, bumyu, biki byayigga. Ate ne mu nnyanja bamugamba nti naye waliyo ebiriibwa, naye n'agenda yabirabe. Kakati olukalu, ebitega ensolo babiyita bitimba oba ebituula. Ebitimba oba ebituula. Ate ku mazzi ebitega bya ddungu babiyita akatimba, kaba kawuzi. Ate ebyeno biba bya biguwa, bya bigoogwa. Ebitimba, ekitimba oba ekituula bye by'olukalu. Ku mazzi bakayita katimba, tebakayita kituula. Era ddungu bwakusaba olutuula lwe ng'asinziira mu basese, tebateekawo ate kitimba, bateekawo katimba ak'abavubi, ak'empeke entono, oba ke wandigambye akatakwata zino empuuta ennene, akakwata zino engege entono, ak'empeke entono, akatimba ke batega ku kyoto kya ddungu. Era ddungu asobola okukusaba entuula mu bubiri, olutuula lw'abasese n'olutuula lw'oku lukalu, kubanga byawukana, tebakozesa kyekimu. Kati bano bolaba batega ebitimba babisuula mu mazzi, eyo nayo paati ovu kuyigga. Kati gobola abavubi nga batega ebyennyanja n'ogamba byabadde Mukasa, pumbaavu. Mukasa tavuba, Mukasa kabaka tavuba. Okitegedde? Ate wadde ebyennyanja bitegebwa mu kituntundu ekya ddungu, era Mukasa takkiriza kulya byennyanja bito, ebyo tubirya nga ffe bantu. Ate era okulya ku byennyanja omala kukola nnyo, omala kutegeera lubaale nnyo n'otuuka mu bwa Mukasa, okutuuka Mukasa wakusabira ekijjulo. Ekijjulo kya Mukasa tekifumbibwako bino birala ffe bye tufumba eno ku lukalu, nnyama biki ebyo. Ekijjulo kya Mukasa ennyama byonna bibeera byeno ku lukalu. Ekijjulo kya Mukasa kifumbibwako era bya nnyanja, naye ebikuze bitakyalina n'amagumba munda. Era kasita otuuka kussa eri kusaba ekijjulo kya Mukasa ng'omanya nti ebyennyanja ogenda kutandika okubirya, naye tolina kulya buli bya nnyanja. Omusamiza alya kyannyanja kikulu, kyokka omusamiza atuuka ku sseeri Omukasa omusaba ekijjulo ky'ebyennyanja n'atandika okulya ebyennyanja si bangi, batono. Era abasinga obungi oyinza obbagamba nti ebyennyanja omusamiza abirya n'agaana n'awakana, n'agamba tekiriiyo. Lwaki nze ne bwe bimpunyirira obubunyirizi ndwala? Lwaki nze ne bwe mbiraba obulabi nsesema? Lwaki nze ne bwesanga nga bajjudde enva nsesema? Biki? Lubaale si kuleekaana, lubaale bukozi nakuteeka mu nkola, lubaale si mpaka, lubaale si bigambo. Okitegedde? Asoma obusiraamu n'abutegeera enkya yasaaza abakadde ne baba wa myaka 15. Kati lubaale si bigambo, si kuwakana, si mpaka, si kuba jjejjerebu, si kuleekaana. Lubaale bukozi na kukola na kumanya lubaale byama bya lubaale okutuuka waggulu.
alitegeera ebyama bya Lubaale aliwakanyizibwanga nnyo. Lubaale myaliriro mitendera madaala. Oyinza okusanga omuntu w'empewo n'omugamba ekyennyanja bakirya n'agaana n'akugamba tekisoboka Omulubaale tasobola kuleba ennyanja biki era nze ne bwe nkiraba obulabi nsesemaane bwe nkiraba sinza na kukiddako biki aba ayogeza guleedi ye we yakoma waayogerera. Owa P2 tasobola kukwasaganya waya na wa P7 n'owa P7 tasobola kukwatagana na wa siniya 6 baba tebategeera kyekimu. Owa P7 ategeerera ku mutendera kwali n'owa siniya 6 ategeerera ku mutendera kwali. Oluzungu lwa P4 oluzungu lwa P4 terufaanagana na luzungu lwa siniya 5. Okitegedde? Owa P4 bw'ayogera oluzungu n'owa siniya 5 n'ayogera oluzungu, owa P5 ayinza obutategeera oli lw'ayogera. Kyokka mu byonna asobola okutegeeramu ebintu bisatu. Ku bimu kubikwatagana n'ebya P4 naye ebisinga obungi owa P4 aba awulira biri birala. Vocabularies oba voka bye biki vocabularies ebikyeya binyumira nti nayo era n'obiwulira ku muntu n'ogamba nange nja kyogerako. Okitegedde? N'okyogerako naawe ng'olya kyakunyumidde anye n'enzunguzungu ezo zinyumala kuba si zaffe. Okitegedde? Vocabularies oli enjogera gy'ayogera nga ndala n'omwana wa P4 birala. Okitegedde? Kakati ebintu ne bino bwe biri ebya Lubaale. Ebya Lubaale abantu tebenkanyankanya ntegeera bukozi kisinziira kukola n'ennoonya ya Lubaale. Waliwo emitendera n'ebyama n'emikwesese mu Lubaale. Oli ne waba yabonaabona emyaka 6 asobola okubeera ng'asigadde wa P4. Oli ne waba yanoonya Lubaale nga yanoonya Lubaale n'amunoonya emyaka 3 asobola okusigala nga wa P4. Okumanya Lubaale birala. Ate okumanya ennyo Lubaale olina kuba ng'otambulidde nnyo mu bitundu by'entabaalo, so si kusamiza busamiza. Bino nti baatusamiza ne tukuba engoma Lubaale najja ne nteeka wali embuga y'abajjajja era kati nkola. Si ebyo. Wabula amanye nnyo ebintu ebingi alina kuba nga mutabaazi wa nsozi, nga mu biseera bye yatabaala nnyo ensozi. Ye muntu asobola okugamba ekintu n'owakana naye nga gyekiri. Kati waliwo omuntu gw'osobola okugamba nti enkya osobola okulya ebyennyanja n'agaana. Okitegedde? N'awakana. N'ebirala bingi nnyo nnyo by'osobola okugamba omuntu n'agamba nti sikiwulirangako, tekiriiyo, era mu Lubaale tekiriiyo, biki bingi. Bingi nnyo by'osobola okwogera n'abantu abalubaale abasinga obungi. Tekiriiyo, sikiwulirangako, tekibangayo, nze sikimanyi, tekisoboka na kusoboka. Okitegedde? Kale nno ebintu ebisinga Lubaale mitendera madaala kumanya. Owa P4 tasobola kumanya bya siniya 4. Owa P2 tasobola kumanya bya P7. Okitegedde? Okitegedde? Ebintu ebisinga obungi. Owa P1 ewaka bamukubira kulingiza abantu bakulu. N'owa P2 eka bamukubira kulingiza abantu bakulu, bamukubira okumanya ebyabakulu. Ate mu P7 n'osoma ku adolescence. Ne bakusomesa ku nabaana biki, bukyala, busajja, enda y'omuntu, amagi, biki byonna ne spams byonna ne mubisoma. Kyokka owa P2 singa owa P7 amugamba nti tubisoma, owa P2 ayinza omugamba ebyo bya bisiru ne maama jjo yankuba, ebyo bya bisiru ne maama yankuba jjo nga nkoze ebyebisiru. Kyokka owa P7 ayinza okugamba owa P2 nti babisomesa. Owa P2 n'agamba nze sijja na kusoma, ebaba bisomesa maama jjo yankubira ebya bisiru, yansanga mu nku nga tukoze ebya bisiru ne Farida maama nankuba. Okitegedde? Kakati ensonga zino bwe ziri, Lubaale amusomye yamumanya, amusomye yali bannyini ye. Kyavaga tobuukira nga gundi wabuukidde. Okitegedde? Lubaale si bigambo, Lubaale si mikwano. Lubaale tomanyi gy'ova ne woli tomanyiwo ne gy'olaga tomanyiiyo. Lubaale bigambo bitono, omumma bigambo kubatika mazzi mu kamwa.
ogoberera bubaka bwa jjajjaawo togoberera bigambo bya gundi okufuula mukwano gwo jjajjaawo n'ogatta emizimu ebiri mukwano gwo muzimu kola kino nti kale ekyo kikyamu nti kale mukwano gwo mufudde muzimu gwa jjajjaawo ate naawe oliko omuzimu gwa jjajjaawo gukutuma kati ku byombi ogoberera ki ogoberera nnyo ebya mukwano gwo ebya jjajjaawo n'obisuula mu guluka okitegedde mu mbeera bw'etyo kakati nnyabo ggwe gwe nnyabo eyeddira engabi okusinziira ku bubaka bwo kansubire nti otegedde bulungi ensonga zino olwose omusajja ali mu byeru ne baga musajja wuuli ali mu byeru naye atamidde yenna kati ekitundutundu ky'abanywa omwenge kikubanja mu budde buno olina okukitegeera okusobola okuva mu kkubo lyo ekkubo lyo tayito waggulu lubaale wamwe musese kwe kulaba abatamiivu nga bajjidde mu ngoye enjeru za basese za mukasa nga tujjeeko ekyemisambwa ate mu mawanga za bachwezi era olira kayimba abambala ebyeru balaaze nga tujjeeko emisambwa mu bitundu gye gitudde kati ate ebyeru ekitundu ekirala bya bachwezi naye kati bino tebijjidde mu bachwezi ebyeru bino ebyambala ebyeru bijjidde mu basese naye abasese batamiivu bawaddanga kati kiki tosobola kutegeera bambala byeru nga tojjeewo kitundu kino ekinywa omwenge ekitundu ekinywa omwenge kikubanja bakubanja ekita ky'omwenge yonna gy'otambulira ogenda okigabule buli ewali emisambwa woolaba endeku obagabule bave mu kkubo lyo okitegedde kubanga ne bw'olinoonya obwerufu nga bulimu amabala tosobola kutuuka gy'olaga omutamiivu tasobola kukuuma bbala lyeru n'atuuka gy'alaga nga tannabadiddugaza okitegedde kati sooka otegeera abasajja bano abatamidde obategeera obawe ebyabwe bw'onoobawa ebyabwe ebbala lino eryeru balirekera awo ditambuliramu kubanga gwe olina odditambuliramu okutuuka gy'olaga okulengera gy'olaga ekitangaala n'obwerufu n'ettaala kasubire nti mukazi gw'otegedde bulungi weewaawo bweza nnyo weeza ddala yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.